Yes, Red Zone TV kuoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira kubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwakyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nina ebigambo bya Alex Olusola Mufumbiro byenjagala okubanga nkuwa byeyayogedde bwe yabadde ku programu emu emanyiddwa nga Namwatulira. Eno programu ebeera ku Pal FM buli lwakubiri ekiro ssaawa 2. Alex Olusola Mufumbiro y'omu ku bannabyabufuzi ababeerako nga baanalayizinga ensonga. Kakati bwe yabadde ku programu eyo baamubuuziza ku nsonga nnyingi nnyo ezisinga obukulu zeza ssente, akasiimo, service award, gratuity, kyonna kyoyinza okuba nga wali okiwuliddeko, kyonna kyoyinza okukiyita. Ssente ezo ezaagabibwa mu palamenti nga ziweebwa ba commissioners bali 4 okuli Mathias Mpuuga Nsamba, nga kubano kuliko Esther Afoyochani, kuliko Prose Akampulira ne omulala amanyiddwa nga Honorable Solomon Serwanyi. Alex Olusola Mufumbiro yannyonnyodde, jjukira wabaddewo ababaka ba palamenti bangi naddala abali mu DP Buloko minywanyi gya Honorable Mathias Mpuuga, mu bano nga mulimu Honorable Seggona Medard Lubega Seggona owa Busiro East, mubaddemu Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda, nga bano minywanyi nnyo gya Honorable Mathias Mpuuga, era nga bano bagamba nti bo tebagenda kusayininga ku tteeka lirayi ku petition eno ku motion ey'okujja Mathias Mpuuga mu office ey'obwa commissioner. Wuliriza Alex Olusola Mufumbiro n'ategeeza nti bano babadde beekwekanga nnyo mu kugamba nti ssente zino ziri mu mateeka, era akasiimo kano nti baakayisa mu palamenti nga baaziyisa mu budget. Kati abamu ku babaka ba NUP n'ababaka abalala ba NRM n'ababaka abalala bava mu bibiina ebirala bavuddeyo nnyo nga beebuuza ssente zino mwabagamba nti ssente zino mwaziyisa, omuli Seggona, omuli Ibrahim Ssemujju Nganda, mwaziyisiza waffe abalala gye tutaali. Kakati nsazeewo nkuleetere ku bigambo bya Alex Olusola Mufumbiro bye yayogedde bwe yabadde ali ku programu emu emanyiddwa nga Namwatulira ku radio Pal FM ku nsonga z'abano ba commissioners 4. Ebigambo bya Alex Olusola Mufumbiro byenjagala owulirize, ate gwe obeere nga naawe otegeera ebintu bino nga we tubiraba, obeere nga bye tukutuusaako naawe byolaba. Ate naba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification. Red Zone TV buli tuba tutaddeyo obeere nga tomisinga nsonga yonna. Soka owulirize ebigambo bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Gratuity ali mu constitution. Okay? Naye Mwami Mpuuga yatwala ssente ng'asaavinga ne mu kifo. Juice yabadde ku NBS n'agamba nti ssente ezo singa yali asigadde ku bwaloopu zandizeyo mu treasury. Bannayuganda muwulirize interview z'abasajja bano era muyambeko bannayuganda byenjogera wano mu bigatte abantu basobole okunnyonnyoka obulimba bw'abasajja bano. Kuba ebbanga ddene babadde balimba naye nga ffe tubalinda boogere. We are marking their interviews. Yes. Fojale gwe tuliko kati ate nga tuli ne ku interview. Yes. Akugamba nti if he had maintained the position of law, nsinga ali asigaza ekifo ky'obwaloopu nga Kyagulanyi tamulabuukiridde nti bano bali mu kusuula nsi. Yes. Destroying the third arm of government, destroying the democratic principles of this nation, the doctrine of separation of powers. Ennyingo eyo okubanga bagimenye nga bagimenye bandibadde nga be baffe. Ompulira bulungi? N'akugamba nti benefits ezaabwe ne service award babiisa omulundi gwe gumu, ekitasoboka kubanga benefits ziri mu constitution. Gratuity ali mu mateeka gaabwe ne mu mateeka g'abakozi abalala bonna, era ne wezandibadde nga ssente ezo nnyingi ate era Mpuuga azafuna gratuity ne ku miliyoni 4 abalala baziyita ki? Gratuity. Oba ojjukira. Kakati bagenze ne bakwata olupapula ne balufojinga nga mulimu balooya Anita Amongo kubanga ye top mafia, batuuza olukiiko ewa Anita Amongo nga mulimu ba top lawyer. Asuman Basalirwa, Medard Seggona, Ibrahim Ssemujju Nganda, kubanga baba balowakana. Let us now investigate the document. Ssemujju lawyer. Mwogezi wa kino kati.
mwogezi wa kino mu kuprotecting owaabwe. Let them protect theirs, but we go after these of NRM. Ne bafoginga ekiwandiiko kye bafoginze bo beeinterestinzemu mu kintu kimu, naye alhamdulillah Mukama Katonda ffe twagadde byonna bye twogera bamala ne byewemuka bennyini. Eyawandiika ate yali teyasoma kubala, gwe baleeta okuwandiika ku kiwandiiko. Bwe bamugamba okuwandiika miliyoni 4 yawandiika emitwalo 4, ate bali ne besasula miliyoni 4. Bw'ogamba nti essente gwe zandizeeyo mu treasury ez'abakomishona bano zaddayo abo abasigala. Ekyokusatu oli beneficiary mu commission kuba wasigalamu tonafa. Tonakola ki? Tonafa. Kati sente muziyisa mutya nga teziri mu parliamentary answered, tezibeerangako debated, they forged that buli ayogeredde ebigambo Ssemujju, Sseggona, Mwami Mpuuga mwennyini, bonna they should be in prison today, they should be investigated for forgery. Kubanga they should be investigated for forgery without doubt. Kuba bino ebintu birina kubanga biri coordinating nga mwe biri mu parliamentary answered. Mwagala tugamba nti for the first time in the history of a mafia speaker mwakutebe mu parliamentary answered. Mwagala tugamba nti ku history kuba bino bintu bibeerako ku TV, bibeerako ku radio. Kayongo kisoboka nti abamawulire mwenna mwali mu parliament ne bayisa Mpuuga afune miliyoni 5 nga bamusiima olw'emirimu emirungi gye yali akoze, naye nga tewali ayogedde ku mulimu ki lwaki asaana okuzifuna. Bwe baba basobodde okwogera ku auditor general, lwaki ono baali tebasobola kumwogerako? Era y'eminzaani emuwa 5 bano ne bafuna 4 eriwa. Ninake sinategeera Waiswa ekikwasa mu ansadi oba omulamu gw'okufojinga bino mulamu aki kutaasa munnaabwe ani omwibi Nalumansi kyabamanya twogedde ebigambo biweddeyo, era nze kyenkakasa tewali na kimu kyatamanyi. Kubanga oli yeefuula, oli bwe yazanya naye bwe yeeyambula naye yeefuula. It is automatic nti yali alina okutuuka wano waali. Forgery, ababaka ba parliament abali experienced bakoze forgery. I guarantee to you mwakoze forgery, nkiddamu mwakoze forgery. Yes, webale kubanga okyaliko Red TV nga bulijjo wakusinzira okubanga owuliriza ensonga ezo. Abadde Alex Waiswa Mufumbiro ng'ayogera ku ssente ez'abasajja bano emiliyoni akawumbi akalamba mu obukadde 1.7 billion Ghana shillings. Kuliko Honorable Mathias Mpuuga Nsamba emiliyoni 5 ze yafuna. Honorable Solomon Sirwanyi akiikirira Bukoli County Central yafuna emiliyoni 4. Esther Afoyochani ngono woman MP Zombo yafuna emiliyoni 4 ne Honorable Akampulira Prose Begumisa Mbabazi ono ng'akiikirira Rubanda district ngombako omukyala naye yafuna emiliyoni 4. Kakati bano Honorable Waiswa Mufumbiro Honorable Deputy Spokesperson ow'ekibiina ekya National Unity Platform z'ensonga zabadde annyonnyola. Red TV kwoli webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe naawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna gye tunaaba tusinzira okubanga tukuweereza naawe gy'onaabanga osinzira okubanga otulaba tojja kubeera nga omisinga ekintu kyonna. Kkiriza nkujjukize nga mmaliriza ku amanyiddwa nga Haji Kasujja ono nga musomi wa dduwa Kayingo asangibwa side z'enjeru ku Jinja Road awo ku Nairo, era nga bw'omutuukako ajja kuba kwasaganyiza ebizibu bingi nnyo byonna ebibadde bikutawaanya ajja kuyambako mubeere nga ate mwekwasaganya. Akola ku nsonga z'amaka, akola ku nsonga z'ensimbi, emikisa nga weetaaga okusumululwa emikisa n'ebintu ebirala bifaanaganako bwe bityo. Ennamba y'essimu yeeyo 0753 85 erine ku WhatsApp era nga bw'ogirabaawo ensonga mujja kuba muzikwasaganyiza ddala ate tubeere nga tweyongera. Red TV kwoli webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako.